الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abatulaba abalungi mukirize tubalamuseeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tukomyewo ne programu yaffe ya Dawa Hour ku Al Hidayah Islam Media n'abawalimu ate leero tuzze tusobole okubeera nti tuwayaamu ku nsonga ennene ddala mu nsi muno. Obulamu kintu kiwanvu, rihla tawila. Obulamu bwe tulimu lugendo luwanvu ddala olwetaagisiriza ddala omuntu okubeera nti ayina entanda gye yeesibirira okubeera nti emuyambako okumuyisa mu bulamu buno nga tafunye makuuli, tafunye kwekoona nnyo mu nsi. Nawe ekyo olwaleero tuzze okubeera nti tweyambako okwesibirira entanda y'obulamu gye tugenda okubeera nti tutambula nayo etuyambeko okutwanguyiriza n'okutugondeza obulamu bwaffe tusobole okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye. Kyo nno tugenda kukikola n'abawalimu abatudde mu studio zaffe leero, nga ku mukono gwange ogwa ddyo ninako Sheikh Muhsin Samaha Wakasambe mugambe. Sebo mbuliza kubatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutambudde ne Sheikh Ali omulangira zikusooka Mangagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandaba ekituufu obulamu tuli mu lugendo lwetutamanyi ngenda kulutambulako bbanga ki. Naawe ndaba simanyi otambuddeko already kaseera ki. Tulimu abalina emyaka 2, myaka 3, myaka 4, ate waliwo n'emiti emito ddala egyetaagisa okubeera nti ate entanda eba nzito ddala. Sheikh Ali, mukulaba okuko njagala otugazirize n'abatulaba omuntu yanditambudde atya mu bulamu obw'ensi, era ki ekyandisookedde ddala omuyambako okubeera nti wa mirembe, okufuna emirembe mu bulamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ali tuli basiimu ate leero nsanyuse nnyo okunkyaza ne Sheikh Muhsin oyo mulangira asiimye abeereko n'omukopi mu tulabe. Nsanyuse nnyo mukama wange okundeeta ne Sheikh Muhsin, naye entakera enensisi yaffe nannyiniyo waali. Enensi tetulinayo kye tukolako mu biwangaala, tetulina wabula ensi eyina yagikola ate naffe n'atukola n'atuteeka mu nsi tugibeereko. Ekyewuunyisa kyoyogedde ye kye yatwagaliza Allah subhanahu wa ta'ala, yatwagaliza mirembe. Bwe yamala okukola ensi eno yayogera ne bamalayika nga atadde ku nsi kuno abantu ebibaddeko, ebibaze bibeerako, ebize bibeerako, ekiseera ne kituuka nga abantu ffe tulina okubeera ku nsi kuno nga tuteekinga byaliko Allah subhanahu wa ta'ala n'abijjako. Yes. Ng'akaseera kaabyo kawedde naga nti kati ekiseera kino kankiwa omuntu nga yakontrolinga ebirala ku ebiri, naye kampe omuntu kamuwe ku control, kamuwa amaanyi agasembeyo ku bisigadde. Abaalaba ebize bibeerawo, abaali bagoberera ebize bibeerawo mu ebyo Katonda bye yasooka okutonda nga malayika, Katonda bwe yazibbirako n'azigamba nti kati omuntu yaddako
omuntu mulayini yange bagenda okuba ku nsi nga bali in charge kati in charge y'ensi nga ndagiwa muntu dynamics nga zimaze okukyuka zaayogera ebigambo ebisinga okuneewuunyisa zamugamba nti atajalu fiiha ogenda kuteeka ekitonde muntu mu nsi man yufsidu fiiha kyonoone kiyitirize kisansanye kidibude mu kwonoona atajalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku ddima ensi eno nnungi ebintu ebimu nabyetunuulira obitunulira mu nsi muno nga ne malayika ziringa ezaali zisaba ze ziba zibeerako nga ziringa zirabanga zaali nagala ebirungi tugenda okuwangaliramu nazo ziwangaliremu kubanga zeteekako ekiga kiga nti wanahnu ate nga ffe tukutegeera ffe tuli bwe tuti malayika ziraga nti omuntu tagenda kutegeera agenda kwonoona tagenda kutegeera byoyagala tabimanyi obubadde mu nsi n'ensi ffe gye tumanyi tetusuubira nti omuntu oyo g'okoze agenda kusobola okukuuma obutebenkevu n'amaanyi omuwadde mangi authority omuwadde nnene ate ensi ogikoze etukula kati mungu ebimu ku bye neewuunya okumanya bw'oba osoma Qur'ani eyo seeka samaha eri so systematic wallahi teweta makoona ekyo kyekigambo teva ku mulamu eri ku program Qur'ani teva kuki teva ku meaning malayika nga bazigamba nti tugenda kujja zakozesa fasadi era nti bajja kujja naye tusuubira bajja kwonoona Allah bwe yali atubuulirira yaga nti wala tufsidu fi lardi bada islahiha kyekumosi mungu aga nti atuyambako fe atubuulirira mbataddemu ekikono kibaddewo ataddewo ngenda bateeka mu nsi omanye okwogera ebigambo ekikono kibadde ekikono kibaddewo naye wala tufsidu fil ard bada islahiha ebintu byensi byewuunyisa n'enkola ya Katonda gyakolamu ebintu naye yeewuunyisa onze nno sheekhe nga ye bw'atuviiridde ddala ku ntandikwa y'okutondebwa kwaffe n'okujja kwaffe ku nsi nze ate ekifaananyi njagala nkisikire ku bulamu bwa nabbi obwasooka ng'amaze okufuna alayhi salatu wassalamu ng'amaze okufuna obubaka mu mbeera ey'okuba nti ayagala mirembe ne baayagala Allah bamutumye okukoowoola abaagaza mirembe nabo bennyini bamujulirako nti musajja mulungi kituufu naye mu kaseera nga nebbi afunye obubaka obusooka ng'agenze wa maama waffe Khadija radiyallahu anha nebbi yeeyogerako ebigambo bino n'agamba ya Khadija Khadija wange munnange khashitu ala nafsi Allahu akbar byenva okufuna nno leero neetiiriridde nfunye okutya funyemu ekikwe naye nebbi bye bamugamba bye bikola society bye bikuuma society okuba nti ya mirembe shekubiriwa byebikuleetera okubeera peacemaker emirembe mu nsi bannange abatulaba ensi eno enyuma nnyo ng'erimu emirembe era ensi zonna ezitali mu mirembe olaba ebiriyo maama Khadija amala okugamba nti munnange neetiiriridde musajja nsanze anyize aŋŋamba byaŋŋamba sibitegeera maama Khadija n'amugamba wallahi kalla wallahi ndayiramu ng'oyo lan yukhzika Allahu abada Allahu akbar Allah tagenda kunakuwaza lwaki tagenda kunakuwaza lwa bino byagenda omumenya n'agamba ekisooka
innaka latasilu rrahim. Namugamba ekisooka mazima ggwe lwaki Allah tagenda kunakuwaza kubanga ogatte ki ogenda kuyunga eŋŋanda ezakutukedda. Sheikh Ali ayo Mama Khadija radiyallahu anha amaze okwaniriza balo byaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam si balo amaze okwaniriza mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amaze omugamba munange nga ntidde byenva okulaba nsanze omuntu simumanyi anyize byambuze sibitegeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Mama Khadija namuddamu ebigambo ebikuuma society mutuwangalira okuba nti za mirembe. Namugamba wallahi la yukhzika Allahu abada, Allah tagenda kunakuwaza. Lwaki? Lwabino wammanga innaka latasilu rrahim, oyunga eŋŋanda. La tasilu oli wakukomyawo kuyunga luganda. Oyinza otya okuwangaala mu society ng'osuubira ojja kubeera na mirembe nga baganda bakwikokola? Allahu akbar. Tekisoboka. Tekiriyo. Kati ffe ababeera ekawempe, bataata bali kawempe, bamaama bali kawempe. Nyinza otya okuba nembeera ku baganda bange nempangaala mu kawempe obulungi? Tekisoboka. Era n'abantu bakute bagamba olaba oyo omuzibu eri baganda uffe ku mulimu ffe bano abeerera abangu. Kati kitegeeza emirembe ogyeggyeko ogijjewo ogenda okuwangaala. Nabbe bamubalira ekyokubiri watuqri ddayif, okaribisha abagenyi. Oyaniriza ezo zonna nno mirembe, eyo gyonna mirembe. Oyaniriza buli akola ki mala okukyalirako mu ofiisi ne tunyumyamu nonnyaniriza nombuuza kye nnaalya ne sikwagala, giba mirembe. Era wemba gye nkwogerako eŋŋamba ha omusajja oyo omulaba ojja omukyalireko ewuwe. Musajja mulungi akaribisha biki okyaleko ebwayise oba ku Rafik building genda okyaleko awo. Allahu akbar. Nabbi bamubalira ekyokusatu nti watahmilu lkalla, owewulira kuba zitoyereddwa byoleese. Allah bigenda kussa okuwewuka mu mitima gy'abantu abazitowereddwa. Mu community mwetuwangalira abantu tebutwenkana madaala. Mulimu alhamdulillah, mulimu la hawla wala quwwata illa billah, mulimu ne ba inna lillah, mulimu ne alhamdulillahi rabbil alamin. Kati Allah kati abo bonna mu ngaye inshallah yetetu abo na mu community mwebali naye nze nina muganda wange olwo mugamba waayo waayaga sinnafuna gata Allah karim era ye simu yange aliko ekiga sinnafuna. Kati omuntu bw'obanga omanyikiddwako ekyokuba nti oyamba abantu abazitowereddwa emirembe ogitaddewo, nabbi ne bamwogerako ekinene watuinu ala nawaibi lhaq, ate tokkiriza buli azaamaanya kubeerawo. Ate nkakasa kye kyekifuga emirembe gyonna. Abantu yani abali azaamaanyiziddwa obayambako bafune ki haki zaabwe baleme kulyazaamanyizibwa. Mukkirize ebigambo ebyo Sheikh Muhsin byatusiigidde ate bitongera okututegeeza bukyawe tuteekeddwa okweyisa mu ntandayo ey'obulamu bwo. Oba oyagala okubeera nti owangaala obulamu obulungi, mu kikapu kyo bino tubyerabira. Teweerabira okuyunga eŋŋanda, teweerabira okubeera nti owewulira azitowereddwa. Muno omumanyi nti embeera ye si nnungi. Omwana genda omumuyambeko, kimanyi alina abaana 5 gwe olina 2 ate gwe mugagga, ate gwe mugagga, nnyumba olina nnene. Gendayo mugaa nti abaana bampe bano, gendayo ng'akyadde ku weekend, vaayo nabo mugaa nti bano batute ku ssomero jja bafuna mawulidde. Mu mbeera efaanana weeti tuwewulire
ku baganda baffe abazitoowereddwa kyolaba ekimuzitooweredde ng'okirinako obusobozi yambako sheekh kyabadde agezaako tusiigira nti tuyambeko ng'okiwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo byeyajja nabyo era maama waffe khadija binti khuwailid byeyabeera nti amugunya nabyo abeere nti akolaki anywera ku mulimo wagenda okola onsemi kubanga okumanya emirembe kigambo tokiyita kyakusaaga ate bwe bulamu bwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam omusimye mu ntandikwa nze ne mutunulira mu nkomerero muhijja ye okumanya yayagala emirembe nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam wulira maama waffe byamunnyonnyola yatambula nabyo obulamu bwe bwonna okwagala okusigazaawo emirembe bino yabyogera mu hajjatul wida alinga nga asiibula atusiibula agamba abantu nti mwagala okusigaza emirembe nti ye banaye mwagala okusigaza emirembe twagala kuwalira bulungi ayu yaumin hatha lunaku ki luno basahaba ne bagaa nti oba lwakyuse ne batyamu muarafa ne batukyogera ne bati ayu shaharin hatha n'ababuuza mwezi ki guno gwe tulimu bagamba oba gwakyuse wa ayu baladin hatha n'ababuuza kifo ki kino kitulimu kyalo ki gwanga kirino kati bwe baasiriga ennyo nabbi n'ababuuza nti alaisa shahrun haramu n'ababuuza nti mulowooza guno si gwe mwezi ogw'emizizo si mwezi gwa mizizo alaisa baladun haramu kyekyalo kino kwe tutudde si kyalo wa yaumun haramu n'olunaku lwa mizizo n'abagaa nti kati nno ala mpamatu bino bikulu mwagala okuwangala nga mulina emirembe ala inna amwalakum emaali y'abantu ebyobugagga by'abantu okozesa emaali abantu bayinza okulowooza yogera ku sente bukka buno bwempapula naye buli kintu nga kya muntu atugamba nti tukozese ekigambo nti ebyomuwendo by'abantu buli kintu ky'omuntu buli kintu nga kya muntu byolina nti byamuwendo byamuwendo okusaidia si buli kyoyina anti ekyomuwendo kyekintu okuba nti osobola okyerekereza ekyomuwendo kizibu kyakwerekereza kati seeka nabbi saa sallama yakubiriza emirembe mpaka mu kugenda kwe byebigambo byebimu kuba tugamba byeyasembayo okwogera mu hijjatul wida olukuŋŋaana olwali lusinga nti emirembe era olwasembayo era sheekhe buli kyeyayogera kyekimazeewo emirembe mu nsi yonna obutakiwaaki okukiyingirira byebimazeemu kuleetera okubeera nti emirembe gigwawo kati nabbi yayogera ebigambo naga nti ala inna amwalakum ebyomuwendo ebintu byammwe emaali yammwe sente ttaka nkolagana byonna ebyo byonna nga biri omwo bakyala babanammwe ala inna amwalakum wa a'radakum n'ebitiibwa byammwe wa dimaakum n'emisaayi gyammwe ebyo mbirabye biri bisatu agaye emaali ekitiibwa ky'omuntu kituufu ebyo emirembe byekuko nabbi n'agamba bwe mubamba akusigaza mirembe mu kitegeero olwaleero nti ebyo alaykum haramun bya mizizo tokkirizibwa kukwata ku kintu tokkirizibwa kukwata ku maali ya muntu tokkirizibwa kukwata ku kitiibwa kya muntu n'omusaayi gw'omuntu tokkirizibwa kubaako kati kino omusaayi kigazi ogusembere musaayi kulumbagana etida suratu rahimi ddayo eri yonna nga bw'obyogedde mu ntandikwa
n'abaga bya mizizo bifuuke ayagala emirembe fuula bino ebisatu nga bya mizizo gy'oli. الأموال حرام أموال حرام مالي yange eri haramu على الجميع ngero omulala weri haramu kunze tokkirizibwa gikwatako jako nkuwadde illa bihaq era nabbi yakyogera yagaa nti illa bihaqi sallallahu alaihi wasallam alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha ng'emulaba emizizo gy'olunaku lwaleero fi shahrikum hadha ne mwezi gwe tulimu guno wa fi baladikum hadha sallallahu alaihi wasallam. Sheikh olabye nabbi bwasiringa ekikuuma emirembe ate kati nange nina kyenfu osumulula Allah ate nze kantambulize kutandika nze nja kubeeremu muntandika kati era bw'olaba obulamu bwa nabbi bwe yatandikiramu sallallahu alaihi wasallam e Madiina nga yakatuuka e Madiina nabbi yazimba omuzikiti tukuŋŋaaniramu nabbi yakola constitution nabbi gye yakolera e Madiina semateeka yeetaaga okusoma kuba erimu ebintu bingi nnyo. nabbi abantu bamaze okuŋŋaana waali yabagamba atya ya ayuha nnaasi abange mu abantu afshu salama musansanye emirembe mube ba mirembe nabbi audience gyasooka okufuna e Madiina ayogereko oko gye bali abantu omuntu osobola okunoonya abantu Mungu n'abakuwa wabakuweeredde bwe weerowoozaako wekosoka kansoke mala okuyisaawo ekyange kuba nabaagala dda Mungu kati akoze abampadde embaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka ofuna audience e Madiina yasooka baga nti afshu salam abange mu abantu ate nawano Sheikh Ali Kakulu agamba abantu nabbi yalina basahaba be yava nabo e Madiina e Makka nga baali bako yani kale yandigaye kansooke ndowooze ku bano bwe tufaananya obukoowu oba yandirowoozeza ku bano ababakaribishiza nti owaayo abasajja kamba waane batukoleko bulungi oba yandiyawuddemu abantu naye n'agamba ayyuhannas n'ayita bonna mankind afshu salama be peaceful mbeere ba mirembe wasilu al-arhama era mirembe mu maka n'omusaayi kakati suratu rahmi eyo erimu omusaayi erimu oluganda erimu n'ebitiibwa. Sheikh abatulaba njagala musembeze gambo Sheikh Ali ne Sheikh Muhsin kyabaddeko kyatanaba kumalayo era byonna ebyo nga woobisomye nabbi sallallahu alaihi wasallam yabisomye ebisatu emmaali ebitiibwa n'emisaayi gy'abantu buli abikutteko abanga akutte kuwaya emyufu bwekiri saabanga akutte ku myufu yennyini amasanyalaze agamukuba gabaafeezi gamutta kuba Sheikh tuwangala mu nsi muno nga ebyo byokka ebyo bisatu omuntu gwe bakwatira kasente ke olaba oli abanako nga yakamuwola buwozi n'akalemera ne kalwayo ne baawukana mirembe ne gibula nga omusajja akubirinamuwa akasente kange simu takwata kiki emirembe ne gibula n'ono yennyini gwe baakawa n'atandika n'okutta amakubo nti emirembe gikola yeemazeeko emirembe kwaga buli bwempitaawo nzibikira akasente kaki komusajja ekitiibwa omuntu yakwata ku kitiibwa ky'omuntu waaki oyo twayawula wallahi agati omusajja temuddamu muwa omuzindaalo tamanyi bantu teyamwogerako tamanyi bantu era ffe tubeere waffe Masaka mu bulamu bwaffe tetumanyi emikolo gyaffe Masaka daima byonna bigaana naye ne twanjula abantu bitiibwa by'abantu kusigaza mirembe mu Masaka ng'oyagala okuwangaala obulungi kano kabaka wana abatulaba
oba yakuwangala obulungi ewaffe ebuddu tokwata omuzindaalo n'otawa bantu bitiibwa byabwe tokwata ku kitiibwa ky'omuntu newokimegulako katono omukosezza si masaka yokka shekhe kufuna mirembe mu nsi si masaka yokka shekhe akugambye nti ayuha nnasi sallama yayita abantu bonna mankayi omanyi buli essomero mu buli kiraasi mubaamu omwana omulalu ate tabiduduma omwana yakakana ku ddoosi we twatulira siniyapo n'amuyita erinnya lye nga balimuwa erinnya kalu kangereze ku shekali namugamba gwe zikusooka Allah omusomesa yatunuulira omwana amugamba mwana gwe ombisa erinnya ekalu yamugamba togenda kukolera ano bibuuzo kozanyira ku kitiibwa kya muntu sheekh okumanya ebintu ebyo bikulu obudde bwaffe obwaddawa mu bumanyi butukwata naye wakati mu kuba nti nabbi bw'atyo bw'atandise era bw'ati bw'amaliriza Allah subhanahu wa ta'ala era yayisa ku nnimi lw'ebigambo ebikwatagana n'ekitiibwa n'okuzzaawo emirembe yaga nti omuntu gwe bakwatira ku ebyo bwe yerwanako talina nsonga eri wa Allah man kutila duna malihi yenna man kutila duna irdihi alwanirira kitiibwa ki Allah okitegedde sheekh biriko okumanya bintu bya mutawaana bya muwendo nnyo njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbategeeza nti biriko bino wammanga man kutila duna malihi fahuwa shahid azanyira ku kitiibwa kyo bw'omweŋŋanga kyonna ekivaayo tonenyezebwa otuuke wallo bakwaitebwa Allah tononyezebwa bw'abanga ddala talina ali mu bulyazaamaanya mu mbeera y'obulyazaamaanya bwe gye tuliko akwata ku nsonga zino emaali ekitiibwa bulyazaamaanya bw'oweerwanako ewa Allah tolinayo buki tolinayo musango kikuteeka mu madaala amanene kati n'ow'omusaayi kutiba alaikum alqisas Allah fi alqatla okuwoolera kutiba alaikum mungu yakuta kubanga binene bye bireeta omirembe bye bikuuma emirembe bye bijjawo ki kyova olaba malayika eri mu ntandikwa zaga nti wayasfiku dima owulira emisaayi bwe giri mu ntandikwa owulira emisaayi bwe giri mu nkomerero ya risaala kuba Allah yatuma bannabbi bangi bonna ne bajja naye malayika mu ntandikwa zaga nti wayasfiku dima nabbi atumaliriza mu bigambo bye ng'agamba nti wa dimaakum alaikum haramu n'emisaayi gyammwe giba ziiziddwako kubeera nti muyiwa kakati fe abasomako ne badokituru mu nsi muno nkiriza njogereko ku Dr. Rashid Semuddu mukwano gwaffe fe yatusomesaako emamulaka najja n'atusomesaako bamulinyanyanya Allah yazimugondeza ebyo Allah yabimugondeza tumusaba Allah amukuumira ebinungi bingi naye mu nsonga z'okkuuma omusaayi kati ba Dr. Rashid n'aba bafaanana naawe Samaha nga mwoli noono Ali yennyini nga mwali nange nga mwendi fe abaatunula mu bitabo nga tusoma shariya fe abaasoma mu bitabo nga tusoma shariya era nga tulina okugireeta tugibuulire n'abantu tetulinga abatarubiya kale waliwo abasoma tarubiya waliwo abasoma hadisi webali kyengezaako okujjayo nti ffe abaasoma eshariya bwe twali tusoma baatutunuza mu bintu ebinene eshariya bye yajja nabyo kuuma
oba ebigendererwa eshariya kwe yeetooloolera bye bayita nti maqasidu sharia seeka zitunuulire otunuulire entandikwa y'emirembe otunuulire n'enkomerero y'emirembe mulimu ki efusu ddiini okukuuma ddiini eddiini eragira mirembe hifdhu lmaal emaali teteriimu eno teriiyo hifdhu nasal oyo si yeddamu kuuma ndyo ez'abantu hifdhu lird okukuuma ebitiibwa ebyo bwe bibanga bye bigendererwa bya sharia allah akuba obudde simanyi oba bundeka naye beeka akadagala Olw'obuyitawo. olw'obukulu ow'ebigambo bino mukkirize mu ddakiika zitagenda kusukka 5 inshaallah sheekh atusiigidde ekifaananyi ku bigambo bye bisembyeyo yatugamba nti olaba eshariya yonna eri awo yonna yonna n'obunene bwayo ey'obusiraamu etudde ku kukuuma mirembe ku kukuuma mirembe mu nsi ebigendererwa lwaki eshariya yajja lwaki n'ensi ezimu eziramu zeshariya lwaki ziri mu buufu bwe butyo yaani zigoberera makasidi sharia oba ebigendererwa shariya ebikulu kukuuma maali y'abantu kukuuma bitiibwa by'abantu kukuuma misaayi gy'abantu n'okukuuma amagezi kubanga amagezi era bw'oba tobitegedde oyinza emirembe ogijjawo nga tolina amagezi ofuuka omulalu n'okuba abantu amayinja tofuna tewali mirembe nawe ekyo tulina kutambula mu buufu bwe Sheikh Muhsin eddakiika 3 inshaallah tumalirize nina hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye nfunye kuba emirembe gino ebiseera ebimu okuvaawo giyina ekibireetera okuvaawo ng'era waliwo ebintu ebisobola okugjawo eyo embeera gy'osobola okufuna mu mutima nejjawo emirembe twaliko ne Sheikh Ali n'abaako byayogera naye nze nina hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi bamubuuza ayu nnaasu afdal muntu kyasinga okubeera omulungi asinga okubeera obulungi era wano nabbi tebamubuuza musiraamu bamubuuza ayu nnaasu afdal who amongst mankind asinga obulungi nabbi n'abagamba kullu makhmumu alqalbi wa saduqu lisan omuntu alina omutima gwe bayita makhmumu alqalbi wa saduqu lisan nga n'olulimi lwogera ki ekifuba ekigazi nabbi agenda akinyonnyola kuba abasahaba nabo ekigaba tebakitegeera era bamugamba ya rasulallah fa saduqu lisan naarifu ow'amazima ye tukola ki ono yaani nabbi n'abamenyera la hasada fihi ye muntu ng'alina omutima nga teguliimu nsaalwa kuba onaabeera n'ensaalwa ekitiibwa kya Ali olw'okubamu alina ebitiibwa bingi ojja kizimbira akasajja oyogere kimenya emirembe ogijjewo la ithima fihi si wafujjo si mulumbaganyi la baghyu la hiqdu nabbi najjanga ebintu byonna ebyakola yannyonnyola endwadde omuntu ezitalabika naye nga zirina athari ennene ng'oli bw'abeera nazo mu mutima kati omuntu ayagala okuuma emirembe mu ye nababeera nabo kullu nabbi yabagamba ayu lmuslimuna afdal ayu nnaasi afdal muntu kyasinga okubeera nti mulungi nabbi n'abagamba kullu makhmumu alqalbi saduqu lisan nabbi alina kuba n'ebitende bibiri ekisooka makhmumu alqalbi ekyo kyagajja kinyo era ne basaba tebakitegeera wasaduqu lisan ogezi lw'amazima omuntu ow'amazima ayagalwa mu society aleeta emirembe ate olwagantize amazima gali nfuula ow'eddembe era nga ye buli kibaga nti obuzibu bwa gundi oyo talimba era n'ensonga ezimu ng'abantu abatalimba tebabatwalaga nti oyo era seeka ndowooza wa mirembe centering ku bigambo bya Sheikh Samaha omutima n'olulimi kituufu byebisumuluzo by'emirembe ate byebisumuluzo ebisumuluzo byaki kuba biri Sheikh byayogedde ebisatu emisayi gy'amawanga
giyiika olw'okuba nti omuntu yakeera ku makya n'abaako kyawayiriza ensi n'ayogera akozesa ti abo bakola bwe bati munzikirize khalas badde nsaba kino kikulu kusinziira ku shekhe byayogedde omusajja ono allah gwanyumyako ow'amagezi amangi mu Qur'an gwe bayita Luqman yali musajja muddugavu ate nga muddu shekhe abd yagatta ebizibu bibiri muddugavu ate muddu mu kiseera ekyo muddugavu nga muddu la qimata lahu yali talina naye mukama we yamutuma n'amugamba nti genda mu kisibo osaleyo ekisolo oba nte oba ki naye ondeeteremu bibiri ebisinga okuba nga byebisingaku obulungi atyabu shay'aini fiha ndeetera genda osale shati wa atini bi atyabi shay'aini fiha ku biyungo byayo ndeeterako ekisinga okuba obulungi nga byebisinga obulungi bwe yasala n'agenda n'aleeta omutima n'olulimi era bwe bakuleetera atyabu shay'aini nga mutima na lulimi ne bafumba abafe abaali balidde ku lulimi luwooma shekhe ntera lulyako gezaakola biwooma bisupu n'abimuleetera ne wayitawo akabanga n'amugamba nti ddayo osale naye ku mulundi guno ndeetera akhbath ashay'aini fiha Lukumani n'agenda n'asala bwe yakomawo yadda na lulimi na mutima n'abimuteera ku mmeeza n'amugamba nti ya Lukumani era omutima bino bwe nakutuma ogwasooka wandeetera bino ate wasifu gye nnakuwa eri opposite ku wasifu gye nsembye y'okuwa kiki kyotegeeza Lukumani n'amugamba nti ya sayidi mukama wange huma atyabu shay'aini idha taaba birungi nnyo ebyo ebibiri olulimi n'omutima idha taaba singa biba bisazeewo kulongooka birongookera ddala bebisinga obulungi nga bivuddemu ebyo byonna nabbi byannyonnyoledde mu hadisi era guvaamu bino byonna ebyo byonna bihasadi bihakedi n'amugamba wahuma akhbathu shay'aini idha khabuth ate era bye bisinga obubi ddala ebizibu byonna bigenda kuva ku mitima mibi na nnimi mbi era emirembe gigenda kubeerawo n'emitima emirungi n'ennimi ennungi emirembe tegigenda kubaawo nga waliwo emitima emibi n'ennimi embi la hawla wala quwwata illa billah baganda bange nze sijja kwogera nange sheikh tajja kwongera ku kigambo naye mulabe nga alina bimusunaasuna mulaba Mungu amusasa tusaba Allah atuwe emitima emirungi amin ya rabbi atuwe n'ennimi ennungi n'abatulaba ffenna bimuleetera olulimi lw'olulungi lundeetera okwagala omuwaayo kati ogwo omutima gw'omulungi gwe gwe gukuleetera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo atusinkanye obutula baffe olunaabaluzeeko twongere okubeera nti tusansaanya tufuuke omumuli gw'okubeera nti tusansaanya emirembe mu bantu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna nammwe abali eyo atuyisizeeko okuteeka emirembe mu society we tuwangaalira ne mu famire zaffe ne mu baana baffe ne mu mikwano gyaffe okutwaliza awamu n'olwebagamba ebyo atiize neebaze muganda wange ali ku kamera ow'effumbe Abdurrahman Sudais Kigozi ate nsigadde ali Wambete musajja omugisu ate nga ndi bafumbe Saidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.